Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo abandaba wano ku Dream TV. Musibye mutya bassebo, musibye mutya bannyabo, mwebale kubeerako mu linnya erya Mukama waffe Yesu nga tugenda mu maaso n'enjiri yaffe ey'amazima. Haleluya. Amanya mpitibwa Omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ. Esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Maprosituuka. Mwebale kubeerako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kale katusabe. Taata nkwebaza olunaku lwaleero, nkwebaza Omwoyo Omutukuvu oli wamu naffe. Kwebaza Mukama kubanga oli Katonda ow'amaanyi, oli Katonda asukkulumye. Tukusinza tugulumiza erinnya lyo Kabaka w'abakabaka, nzikakkana wansi w'okubeerako, nzikakkana wansi w'amafuta go. Omwoyo Omutukuvu twala ekitiibwa, twala obuyinza, ekigambo nga kibuulirwa Mukama teka kisumule ate kitukole bulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ab'emikwano tugenda mu maaso n'enjiri yaffe ey'amazima tolekangayo kubeerako ekyo bunaku nkigamba nga tugenda mu maaso n'enjiri yaffe ey'amazima. Kati mukwano gwange weewale nnyo okusinza bakatonda abatategeerekeka. Haleluya. Weewale nnyo okusinza bakatonda abatategeerekeka osobole okutwala obulamu bwo mu maaso, osobole okweyongerayo mu linnya erya Mukama waffe Yesu, oleme okumala ebiseera byo ng'oyonoona obudde bwo, ebintu by'osinza tobitegeera ate bikwonoonera emikisa gyo, bikwonoonera abaana bo. Tolowooza nno nti kati bino tolowooza nti byakabeerawo, byaliwo okuva dda ng'abantu basinza bakatonda batategeerekeka ate nga beeyongera kubonaabona, beeyongera bizibu. Kati mukwano gwange kyewala omulembe guno, obanga tonnaba kulokoka mukwano gwange va mu bakatonda abatategeerekeka, okkirize Yesu akyuse obulamu bwo. Haleluya. Tugenda kusomako mu kitabo eby'ebikolwa by'abatume, ebikolwa by'abatume essula 17, tutandikireko n'olunyiriro 13. Manya olwabirimu 3 olwabirimu bikolwa abatume 17 23. N'agamba nti kubanga mbadde mpitaayita ne ntunuulira bye musinza era n'ensanga ebyoto nga biwandiikiddwako nti kya Katonda atategeerwa. Kale nga kye musinza nga temukitegeera era nze kye mbabuulira olwaleero. Haleluya. Ono yali Pawulo. Haleluya. Nga yali ayitaayita n'asanga abantu nga basinza Katonda atategeerekeka nga naawe bw'oli, ng'olina gy'otambulidde naye nga osinziza ebitategeerekeka, ssente zo zigenze ozoonoonye, ng'ate waliwo omusajja eyawaayo obulamu bwe ku lulwo asobole okutaasa ebyo, asobole okutaasa bakatonda abatategeerekeka. Naye mukwano gwange toyokya biseera byo, toyokya budde bwo. Waliwo Katonda ategeerekeka eyawaayo obulamu bwo ku lulwo, eyawaayo omutango ku lulwo osobole okuvamu ebyo ebitategeerekeka. Haleluya. N'agamba nti n'asanga ebyoto nga biwandiikiddwako nti Katonda atategeerwa. N'agamba nti kale kye musinza nga temukitegeera. N'agamba nze kye mbabuulira. N'agamba olwabirimu 4. N'agamba nti Katonda eyakola eggulu eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo. Haleluya. N'ababuulira nti bannange waliwo Katonda ategeerekeka gwendeese olwaleero, kubanga yali agenze Pawulo ng'agenze kubuulira njiri. Haleluya. Tuli mu kitabo ky'abatume essula 17 tuli ku 24, ng'abatwalidde Katonda ategeerekeka, ng'abatwalidde Katonda ow'amaanyi okusobola okubaggya mu busibe. Naye agenda okutuuka mu kibuga mwe yali agenda okubuulira enjiri, kaŋŋambe ekibuga kyonna nga kijjudde amasabo, nga buli wootuuka wano gundi Katonda gundi, Katonda gundi, Katonda gundi. N'agamba bannange abantu nga bali mu busibe ate nga baziyiza. Omanyi bano abatusinza bakatonda abatategeerekeka bayiziyiza nnyo abantu balime okutegeera amazima. Nawane e Uganda weekiri baziyiza nnyo abantu balime okuva mu busibe, naye ng'abantu bali eyo basibiddwa. Naye bassebo ne bannyabo olwaleero mbabuulira amazima nti waliwo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, yawaayo obulamu bwe ku lwaffe n'atufiirira ku lwaffe, yajja okutulokola mu kizikiza. Waliwo ekyawandiikibwa ekiyogera mu Bakolosaayi 1:13 nti yajja okutuggya mu kizikiza, okutuggyayo n'atuyingiza mu bwakabaka bwe, mwana we Yesu Kristo. Oyo yatununula n'omusaayi gwe, oyo yatuggyayo. Naawe olwaleero nkugamba mu linnya lya Yesu tiwaliwo Katonda asobola okuggyamu abo ababa batategeerekeka. Ye Yesu Kristo.
buli kyamukolwako ku lulwo. Abantu bakaabira eyo bannanga, abantu bakaaba. Omuntu mamulagirira ku musawo n'agenda eyo mu basawo mu basamize n'abeera eyo nga yasibibwa. Ate okudda busente babulidde, bamwambudde yambudde, bassebo ne bannyabo. Tukkirize waliwo Katonda w'amazima. Ebyo naye yamanya nti biribeerayo, tiwalibeerayo bakatonda abatategereka. Y'ensonga lwaki yagenda ku musalaba ng'awaayo obulamu bwo ku lulwo. Temumala bidde bwamwe nga muli eyo abaana babonaabona, omukulu obonaabona, amaka gafudde, obufumbo bufudde. Lwaki? Lwa Katonda atategerekebwa, atategerekeka. Gw'owulira mbu baŋŋamba era baŋŋamba okola kino. Mukwano gwange yivaayo. Ekisawo ekiri. Yesu yagenda ku musalaba ku lulwo. Yagenda kwewaayo ku lulwo. Omusaayi gwe bakusaba n'otuuka n'okukwata abaana b'abanno n'obasaddaaka, n'otuuka n'obutalya mbuzi ono bena n'osaddaakira abaana. Yakimanya nti waliyo bakatonda abatategerekeka. N'agenda ku musalaba ku lulwo asobole okukununulayo n'afuuka omutango ku lulwo. Kati mukwano gwange ddukayo mu linnya lya Yesu. Gwandaba ng'olira ebigambo bino, waliwo Katonda ategerekeka. Oyo gwe batakola na ngalo. Haleluya. Ulya no bw'abagambye n'agamba kaduddemu olwabiri mu nnya tugende bulungi. N'agamba nti Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono. Tabeerayo. Biri bantu babageta bugesi, ye Katonda takolebwa na mikono. Lwakuba tubitegeera Katonda ali mu ggwe. Katonda ali mu nsi yonna. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 24 ensi yonna n'okujjula kwayo kwa Mukama. Buli wantu wonna wabeerawo Katonda. Gwe olina okukisembeza, gwe olina okukikkiriza. Bassebo ne bannyabo, bino ebigambo bye njogera tubifuna okuyita mu kukkiriza. Nga bw'okkiriza ne bakutwala e Masaka, ne bakutwala Gindi, ogenze kusinkana musamize, lwaki tokkiriza nti Katonda ali mu ggwe yakuweesa n'obulamu? Tetubeerawo ku lwaffe ffekka. Pawulo yagamba nti sibeerawo lwa kubeera nze, naye ndiwo lwa kubeera ggwe ali mu nze, ndiwo lwa kubeera Katonda wange. Tosobola kwebeerera wekka. Sooka obeereko awo otulengako mu nnyumba y'ofumitirizeeko n'ogamba lwaki nze nkyali mulamu. Lwaki ate munnange yagenze? Kiki ekyamuvuddemu? Ate lwaki nze nkyali mulamu? Ekyamuvuddemu ye muntu, yatubeesa abalamu. Naawe Katonda bw'ajja n'ajjamu omwana we mwabakayana ng'oyitibwa mulambo. Kati awo yatuweesa obulamu, bwe tulina okukkiriza anywezebwa eri obulamu bwaffe. Haleluya. Anywezebwa eri obulamu bwo. Tuve mu bakatonda abatategerekeka. Sitaani takolanga ku muntu, takikolangako. Talina maanyi ga muntu, talina buyinza gwa muntu, alina obuyinza bwa kutta busi na kwagala kubonyaabonya bantu. Kimusanyusa nnyo ng'obonaabona ali mu gwa kubonyaabonya ate n'omuvunnamira. Haleluya. Abalungi twandisabye Katonda n'atuwa amagezi ffenna ag'obwa Katonda. Yali tuwadde amagezi wadde ekitabo ky'okirina, ogamba nze nina ekitabo kyange ekitukuvu. Abamu mubeera nabyo naye nga mubikunkumulako fufu, n'olinda Easter n'ogenda nakyo, abalala babasomera kisomere, abalala ne bagamba kikomyawo. Ekigambo kya Katonda tekikomaawo jjo na luli. Oli waddembo kigula wali ku dduuka n'ekyosomera. Mufo ky'ogenda n'ogula embugo, n'ogula amafumu, n'ojjuza ennyumba. Gula ekigambo kya Katonda kino. Kigambo kitukuvu, kigambo kiramu, kigambo kikozi. Haleluya. Ne bw'okiwakanira mu Kurani yo, olw'okuba lwakuba ebintu bagenze basangula mu bisangule, naye tewaliwo njawulo Kurani na Bayibuli. Naye evanjiri yakako naye bagenze babikyusa ne babikyusakyusa ne babikolakola, kubanga ziri ezasooka ne Yesu mwali bonna mwebiri. Gwe soma ekigambo kya Katonda, kuba ekigambo kya Katonda kyonna tewaliyo kikiragira kwonoona nakukola kibi nagenda mu masabo. Nakusinza bakatonda batategerekeka. Bagamba kusinza Katonda. Oyo omulamu, oyo yatwagala,
ate natuweerayo omwana we Yesu Kristo afuuke omutango gye tuli. Haleluya. Abalungi tuve bakatonda batategerekeka. Abantu musse bannammwe, abantu bassa abaana baabwe, abantu tebakyalina kisa, ab'emikwano b'ensi ebadde ki? Bakatonda batategerekeka abo babakozezza ebyambyone. Olina gati bwewegatta n'omwana we ojja kubeera member of parliament, bwewegatta n'omwana we ojja kuba mugagga nnyo, bwewegatta n'omulabula mwegatta n'emirambo. Tuve mu bakatonda abatategereka bassebo ne bannyabo, tuddeyo eri Yesu, tuddeyo eri Katonda, twekubemu ttooki. Naye abantu banne nga mukoze ebintu bingi, munoonyeza obulamu bubunoonyeza mu bakatonda abatategerekeka, ate weeyongera kuzikiriza bulamu bwo. Haleluya. Katonda takolebwa na mikono. Abagambye eri tutudde eri Katonda oyo atakolebwa na mikono. Kamaafe yeebazibwe. Takolebwa na mikono gy'abantu. Olwa25 olunyiriri, takolebwa na mikono gy'abantu nga yeetaaga ekintu, kubanga oyo ye abawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna. Takolebwa na mikono ate eri abantu, kubanga otta omuntu n'emikono gyo ofune Katonda anaakutaasa, anagaggawaza, anakakkulaakulanya. Ebyo byonna tubikolebwa na mikono. Abaana bo ne basoma eri mu ssomero, emikono gyabwe giriko omusaayi gwa Yesu. Mbu gwe oli mugagga, ye gwe nanyini bizimbe, ye gwe nanyini kino na kiri. Bassebo ne bannyabi tubiveemu. Tebigenda kulabya mukisa bulamu bwo. Nze ndabyeko abasajja abaali abagagga nga tukyasoma nga tuli baana bato, naye nali simanyi nti waliwo obugagga bwe bajjooyo nga bwa Setaani. Abasajja abo baali bagagga nga balina amamotoka muno mu kibuga. Twalinga baana bato, twalinyanga ne baasi zaabwe tugenda okusoma. Nga bagagga omuntu omu ayinza n'okuba n'emmotoka 23 zibbaasi, baasi 2, baasi 15, naye nga mulimu enguudo eziriko baasi ezo. Naye bassebo ne bannyabo omagamaga, towulirayo na mwana we, towulirayo na muzzukulu, ti ono yadda mu bugagga bwa Sekasi, ono yadda mu bwa Gideoni, ono yali w'Ekyaggweeyo, ono yadda mu Baserwanga Sibanyaani. Tebaliyo. Obugagga bwa Setaani bugenda nannyini byo. Bw'oba olowooza nti otuumira abaana bo ntuumo, tebagenda kugiryako. Bayibuli ega nti bali kuŋŋaanya entuumo bale baligitwala. Ne Katonda yatumanya n'atuyira omusaayi gwe gusobole otununula mu bikolimo, gusobole okutujja mu bwavu, gusobole okutujja mu ndwadde. Bassebo ne bannyabo mukkirize Katonda akolere mu bulamu bwammwe. Obugagga obwa Katonda abaana bo bali bulyako n'abaana b'abaana bo, okujjako nga libeera lyawanyisizza omukisa, naye nga tewali awanyisizza mukisa gwa Katonda, bugenda kulagibwako. Bali butegeera. N'entalo bwe ziba zizze Katonda asobola okusiikiriza ekintu ekyo ekiriko omukisa. Kisoboka. N'ebino bye mukuŋŋaanya bino ebya Setaani, olufa bwoti nabyo ne bigenda. Kubanga tebuliiko mukono gwa Mukama, byakolebwa ne bakatonda abatategeerekeka. Haleluya. Abassebo ne bannyabo tudde eri Katonda. Lokola mu baana bo, abaana bo bategeere Kristo. Tugende ku 26, tuli mbikolera Abatume 17, wendi awo mu linnya erya Yesu. 26 n'agamba olunyiriri nti yakola okuva ku omu buli ggwanga ery'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna, bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensolo ez'okutuula n'okutuula kwabwe. Ku 27 n'agamba banoonyenga Katonda, mpozi bawammante okumulaba, newankubadde nga tali wala, wabula omu ku ffe. Katonda twewaayo buweeba nga bw'ogenda n'onoonya abasamize, n'onoonya gundi, ne Katonda weeweeyo. Egy'obadde onoonyeza abasamize, katandika okunoonya Katonda ategeerekeka, ng'omunoonyeza mu makanisa, ng'omunoonyeza mu bifo ebituufu, ojja kumutegeera. Bw'onoomutegeera ojja kulaba ng'olokolebwa mu buli kimu. Bassebo ne bannyabo obulokozi bulungi. Abantu abamu ogamba bandagiridde omusamize, ka ŋŋende ndabeyo.
naye sooka naawe otegere mu Katonda. Jangu eno mu kanisa tetugoba bantu. Oba okyalimu okubuusabuusa jangu tula mu kanisa. Nejjojja n'enkeera jangu ojja kutandika okutegeera Kristo. Manyi mudde ne mwakana nagendayo egindi nengende tuulako mu kifo ekimu n'omunoonyezeeko aga nti mujje muwamante mumuwamantire eno awali Katonda ategeerekeka. Nze nsanyukira nnyo omuntu nga gambadde mu kanisa emyaka 2 naye nga sirokokanga. Naye waatuukira okulokoka nga ategedde Katonda. Katonda ajja kusumulula, ajja kubasumulula mwabandaba. Naawe yali yalokoka mukwano gwange toddayo kusembeza bakatonda batategeerekeka. Sembeza Katonda nojja ne bakusabira. Noddayo ate noddayo eri. Babikunyiga ate noddayo eno. Ne mukoya n'abasumba ate nawe ne weekooya. Ne bagoba emizimu ne bagoba emizimu. Buli nako gwovaamu emizimu mwaka na mwaka. Naye lwakuba baba tebamanyi bw'ova wano ku 7 ate n'ogendako eri olw'eggulo erimba Katonda batategereka n'osombayo emizimu ne gisuza bubi abaana ate n'okomawo eno ate baabalungi lokokera ddala. Agambye tuve mu bakatonda abatategeerekeka. Abo abakolebwa n'emikono eno obutambala bw'ojja nabo mu kyaki. Amazzi ogaleseka. Eno noonyayo kubeerwa. Ate ebikusibyo kyabirina. Abo bangi nnyo makanisa. Haleluya. Mwebali. Mwebali. Naye abalungi tuve mu bakatonda abatategeerekeka. Abo abakolebwa n'emikono tukkirize Yesu Kristo anywere mu bulamu bwaffe. Haleluya. Oyo yatujja mu kizikiza. N'atuleeta mu bwakabaka bwe. Deko bwakabaka ba Katonda bufugire mu bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Tujja genda ku 28. Naga nti kubanga mwoyo tubabalamu tutambula tubeerawo era ng'abalamu era ng'abamu abamu abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tulizadde lye. Agambye nti ku lw'oyo Yesu ku lw'oyo Katonda ffe atudde mu nze oyo tubeera balamu tubeerawo. Haleluya. Era tutambula tubeerawo. Manyi abantu abasinga bagamba nobeerawo ddala ku Yesu ddala nga tolina akookola. Abalungi wali wazaalibwa nakaki? Wazaalibwa naye, wazaalibwa mu ye. Mwe mutunulira guno omubiri ab'emikwano muli gutunuulire katono. Yakuleeta n'ofuluma ng'oli mulamu nga naye ali mu ye, ali mu ggwe. Ng'ali mu ggwe n'ofuluma. Webaze Mukama kubanga wakula. Ne waliwo abafuluma n'alegako ensi dakiika budakiika ne bagamba nti kafudde ng'omwoyo azzeeyo. Oba kiki bakimwesittaza Mukama yabimanyi ezo sitole za Mukama. Kana kakazaaliwo kakaabamu naluma akala tekakaaba. Ate omwoyo n'addayo. Oyo yatubeeza abalamu. Ye Katonda. Yatudde mu ffe. Yafugira mu ffe. Ekyawandiikibwa kiri mu Yokaana 14 nti ndibaweereza omwoyo omutukuvu abeere mu mmwe. Ensi gwetagenda kukkiriza, gwetagenda kumanya. Okujjako twebaza Mukama ffe abaamutegeera tumumanyi. Nange luusi siriwo ku lwange ndiwo ku lw'oyo omwana Katonda atudde mu nze bwe yampa omwoyo oyo atudde mu nze omwoyo omutukuvu bwe namutegeera oyo atudde mu nze ne mukkiriza ne mukwasaganya n'ow'eggulu obulidde ne tuba nga tufugira wamu naye. Haleluya. Nensobola okubikula ebyabwa Katonda nensobola okubitegeera. Naawe leka mu linnya lya Yesu anywezebwe mu bulamu bwe. Anywezebwa atya? Bayibuli ega nti omuntu akkiriza na mutima gwe okwetwalira obulokozi. Noyatula ndi ndokose yanakwegattako n'otambuza olugendo mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebintu si bizibu tebagula bigule. Haleluya. Ne tubaliba nti tuli zadde lwani lya Ibulayimu. 2:9 n'agamba nti kale bwe tuli ezzadde lya Katonda tekitugwanira kulowooza nti Katonda afaanana zaabu oba afaanana ffeeza oba afaanana ejjinja eryo ery'ebyole n'obukabakaba n'amagezi g'abantu.
omanyi mumulowoleza ali mukati ali mu jjinja ali mu kino ne bakwaso ne baguza ebintu ebitaliyo mu Katonda mwali si mwabeera. Katonda abeera mu nze, Katonda abeera mu gwandaba, Katonda ali wonna. Bababbira bwereere. Gwe olina omuwaayo eri Mukama, okumuwaayo n'omukwataganya n'eggulu. Ne mulowoleza n'omulala n'amuteeka mu mbuzi. Bagambye wano temulowooza nti ali mu jjinja, ali mu feeza, ali mu zaabu, nedda. Katonda abeera mu nze, Katonda abeera mu gwandaba, atalina Katonda guba mulambo. Abeera wonna. Haleluya. Omuntu okkiriza na mutima gwo n'otandika okukkiriza nti Katonda wooli, manyi oli mu nze, nina kubeera mulamu, sigenda kufa, sitaani takyambangudde, oyo yawangula ku musaalaba, ali wansi wa bigere byange, takyasobola kumpangula, nze ndi mu Katonda, ndi mu ye. Nga mutandika enkolagana ng'ebeerawo. Kubanga buli omu bw'omukkiriza nti omusembeza nga naye yeewaayo gy'oli. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okwetwalira obulokozi. Buli okkiriza nti Katonda mukkiriza era waali mulabako. Lwaki tukkiriza ebiti n'okkiriza ebikoola? Ani yatonda ebikoola? Ani yabitonda? Ani yatonda amayinja? Yabirinako obuyinza, yabitonda butonzi. Ate gwe n'obikkiririzaamu, aliwo alibadde okituulamu n'ogamba kino ani yakiteekawo, nina okukkiriza eyo yakiteekawo. Haleluya. N'omanya nti waali Katonda waali, wali ofumiitirizaako bussa. Wali otegeddeko lwaki njogera, lwaki ndi mulamu. Bassebo ne bannyabo Katonda waali, era akwagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. N'agamba 29 nti kale bwe tuli ezzadde lya Katonda, bwe tuli ezzadde lya Katonda, kitugwanira okulowoozanga nti Katonda kitugaanira okulowooza nti Katonda afaanana zaabu oba feeza oba jjinja oba katugende ku lwasatu akyo nkimaze. Olwasatu n'agamba nti kale Katonda mu biro ebyo eby'obutamanya teyabitunuuliranga, era na kaakano alagira abantu bonna okwenenya. Gwe ng'obadde obikola ebiro byo bitamanyi bitabitunuulira, Katonda asonyiwa. Haleluya. Asonyiwa era ng'owulidde enjiri eno ng'obaddeko by'osinza, ng'obaddeko bye weekutteko, Katonda asonyiwa. Ebiro byo ebyo by'obutamanya tagenda kuddayo kubitunuulira, asonyiwa bonna. Haleluya. Nzikiriza nti ebigambo bino bye njogera gwe abadde abitambuliramu nga obadde obikola obutamanya. Manyi waliwo abantu abatamanyi, waliwo abatamanyi nti ne Yesu asobola okukyusa obulamu bwe. Naye ogendako bugenzi eri gw'owulira linnya ne bakusabira ekigambo ne kikomaawo, tekyeyongerayo, tekikulaakulana, kibeeraawo. Bassebo ne bannyabo, ekigambo kya Katonda kiba kiramu. Bebulani agamba kiba kikoze. Haleluya. Kikoze ate kiramu, Katonda mulamu, Katonda waali, Katonda ali mu ggwe. Haleluya. Njaga tugendeko mu Isaaya. Mu Isaaya 42 mu linnya lya Mukama waffe bikkulako, Isaaya 42. Tuve okusinza bakatonda. Abantu bafudde olwa Katonda atategeerekeka. Abantu bafiireyo mu masabo gye balinze mbalaba, n'obalaba n'obiwulira ku mawulire, n'obiwulira ku TikTok, n'obiwulira. Naye lwaki? Lwa butategeera Katonda atategeerekeka mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Njaga tusomeko Isaaya 42 oli lwakutaano. Agambye nti bw'atyo bw'ayogera Katonda Mukama eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda eggulu n'alibamba, eyayawuluzaamu ensi n'ebyo ebigivaamu, awa omukka abantu abagiriko n'omwoyo oba abagitambulirako. Awa abantu omukka abali mu nsi n'abawa n'omwoyo. Okiwulidde? Eyatonda eggulu n'ensi yatuwa omukka, yatuwa omwoyo abatambulira kuno ku nsi. Sitaani talina mukka, talina mwoyo. Omwoyo gwe weeguli naye ate mubi. Bwe gubeeramu gwe gukola bubi. Ye omwoyo gyeguli ogwo naye omutukuvu tagulira. Alina gwakutta, gwakuzikiriza. Bw'abeeramu gwe ndwadde, bw'abeeramu gwe bizibu, bw'abeeramu gwe okaaba.
naye ate Katonda waffe yaleeta omwoyo we atulokole mwoyo omubi kubanga bw'abeera mu nze nga nakkiriza Yesu n'atuula mu nze endwadde tezirina kubeera mu nze. Haleluya. Ebikolimo tebirina kubeera mu nze kubanga nakkiriza ne tuwangulira wamu afugira mu nze. Nakyawa omubi. Buli lw'okyawa ekibi oba okyaye Sitaani n'emirimu gye gyonna era agenda kubeera wala tagenda kusemberera. Bayibuli egamba nti obubi tebutusemberera eka. Haleluya. Ne buli bw'obusembeza bunyiga obulamu bwo ofiirizibwa. Haleluya. Njagala tusomeko n'ekyawandiikibwa ekirala mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Njagala tusomeko ne Matayo. Haleluya. Tugendeko ne Matayo nga sinnaba kumaliriza. Matayo 11. Haleluya. So Matayo 11 oli 25. Tuve mba Katonda abatategerekeka. N'agamba mu biro ebyo Matayo 11:25 agambye nti mu biro ebyo Yesu n'addamu n'agamba nti nkwebaza Kitange Mukama w'eggulu n'ensi kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi. Haleluya. Yabikisa ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira n'abaana abato. Twebaza Mukama kubanga yabitubikkulira. Ab'amagezi bali n'abibakisa. Kino ekigambo kya Katonda kiba kisa okikubikkulira ate kibikkuliro eri akkiriza. Akkiriza Katonda. Akkiriza Katonda watali birabibwako. Naye abaagala ebirabibwako n'abagezigezi bagenda mu masabo. N'agolaba nti musajja w'amagezi avunamira ka Sitaani. Ne bw'olaba nti oli yasoma nnyo avunamira ekiyinja, avunamira ekikere. Abalala beetikka ebikere mu mmotoka zaabwe, abalala beetikka emisota mu bulamu bwabwe, abalala basula n'enfudu. Lwaki? Kubanga tebakibikkulirwa ate nga balina amagezi gano ag'ensi. Naye n'akibikkulira ffe bayita ebisiru abaana abato. Wanti tuli baana ba Katonda kino tukiraba. Naawe olwaliro kikkirizo kibikkulirwe. Kubanga bangi nnyo abayisa abagezi naye nga si bagezi. Bw'otamanya Katonda toba mugezi. Haleluya. Omuntu osula n'enfudu, omuntu osula n'emisota, omuntu osula n'omulambo. Obwo bugagga namba ki? Magezi namba ki? Naye twebaza Mukama yabibikkulira ffe abaana abategera Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kati mukwano gwange weebereremu utegere Kristo kubanga akwagala. Haleluya. Akumanye. Ab'emikwano kankome awo. Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Yinza okubanga wandyagadde okulokoka ng'oganze enkoye bakatonda abatategeerekeka. Mbakoyedde ddala mbakyayi nsabuddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu mpaayo obulamu bwange gy'oli obukyusa. Nsonyiwa obutali butuukirivu bwange. Osangule erinnya lyange mu kitabo eky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu. Gamba nti olwaliro nsazeewo okulokoka era njatula n'akamwa nti ndokose. Bw'obozeemu ebigambo ebyo weebaze Mukama kubanga ogenda kutegeera Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Taata nkwebaza Mukama olw'ekigambo kino ky'ompisizaamu olunaku lwaliro. Nsabidde buli musajja, nsabidde buli mukazi abadde alina waayita, abadde yabuzibwabuzibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu, ng'anoonya bw'akitolokamu, ng'anoonya bw'akivaamu. Naye Omwoyo Omutukuvu kyalira buli muntu oyo. Bakyalire Mukama, yogera nabo ssebo, bawa amaanyi agatoloka basobole okutegeera Yesu Kristo, basobole okutegeera Yesu w'amazima, basobole okutegeera oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe tusobole okununulibwa babeere balamu. Nsabidde abalwadde bawonyezebwe, abatalina ssente zibawe, abatanasasula school fees. Mukama kibakolere mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Nsigadde mpitibwa Omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ, esumbya Bishop Isaac Kituuka ne Mapolo Situuka. Mukama abampeera omukisa. Amen.